Kembanirizaako mwenna gye musinzira okubanga mutugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo. Omukutu oli ku DPTV Uganda yenze Sajime abeere mabega wa microphone okubanga mbatuusako ebintu eby'enjawulo. Katusooke mitwe ejjagu ge tugenda okubanga twogerako olunaku olwaleero. Omukulu amanyiddwa nga Ssemuju Nganda katonattire Andrew Mwenda munywanyi wa General Museveni mu studio wakati. Omukulu amanyiddwa nga Ssemuju Nganda Ibrahim katonattire Andrew Mwenda mu studio. Programu y'olunaku olwaleero togisobwa kubanga ewooma okubuka okukamala mu ngeri y'emu. Omukulu wa UPDF oba ayogerera amagye g'eggwanga Uganda Felix Kuraije aswalide mu studio nga bamwokya kajojijoji w'ebibuuzo tasobola muddamu ku nsonga za Eric Mwesigwa eyavuddeyo n'agamba tebamusuubiza ensi n'eggulu ave mu kibiina kya NUP agambe nti be bamukola byonna. N'agamba nti balina drone era baali bamusuubiza $50,000 n'omutwalako ebweru w'eggwanga okubeera nga yeewummulirako. Avuddeyo n'ayongera n'Abaswaza n'agamba nti nno ate bo baali bansuubiza nnyumba munnange n'ebirungi bantiisatiisa. Kakati omwogezi w'amagye bemukalidde ku matama abadde mu studio wakati. Tonyumye emboozi eno mukwano gwange togisubwa yonna ngikuleetedde ate nga mukwano gwange njagala tweyongereyo. Omukulu amanyiddwa nga Waiswa Mufumbiro avuddeyo butereevu nnyo ne n'ayambalira omukulu amanyiddwa nga ayogerera amagye g'eggwanga Felix Kuraije n'amugamba ebyo mujja kuswalanga bwerijja ku Kyagulanyi oba olabye ennaku, bwerijja ku Principal oba ogenda kukaaba, bwerijja ku Kyagulanyi. Kale bwe tuba nga tukyali mu mboozi emu njagala kutegeezako munnayuganda tulina birthday z'olunaku olwaleero zonna tugenda kuba nga tuzitunuulirako. Ate mu ngeri y'emu Alien Skin akomyewo oba yakomyewo olunaku olwajjo bannamawulire ku luno tebamunonye ku kisaawe. Tugenda kweyongerayo mukwano gwange tosubwa Gitongwa music analyst naye mulina nga tugenda okusembyayo mawulire g'olunaku olwaleero ng'awo omukulu amanyiddwa nga Eric Mwesigwa level kossa n'omukulu amanyiddwa nga Felix Kuraije yayogerera amagye g'eggwanga Uganda. Byonna ngenda kuba nga mbikutuusaako. Gambye programu y'olunaku olwaleero ewoomo kamala gimaleeyo obeeko by'osobola okuba ng'otegeera mukwano gwange bingi byenkuleetedde. Katusooke mu birthday z'olunaku olwaleero nazo tuzigyewo tweyongereyo. Birthday z'olunaku olwaleero ngenda kutandika n'omukyala amanyiddwa nga Bad Black birthday abadde ya lunaku lwajjo. Happy belated birthday Bad Black. Mu ngeri y'emu ngenda kuzzaako omwami amanyiddwa nga Suna Ben yabadde ya lunaku lwajjo. Happy belated birthday Suna Ben. Wabale kuba ndongo y'Abannayuganda, wabale kuba kadongo kamu n'otamwerabiza abantu. Mu ngeri ey'enjawulo ngenda kusembayo birthday y'omukyala amanyiddwa nga Swabro w'omukisa. Ono yakulira online media mu kibiina kya NUP. Jjukira baali bamuwamba gye buvuddeko awo. Kakati omukyalo ono olunaku olwajjo munnange yagasse ku myaka gye. Happy belated birthday. Oli mukyala Kyuma bakuwamba n'okomawo ng'oli strong. Mukyala Kyuma njagala tweyongereyo mukwano gwange birthday tuzifulumye. Njagala kukwebazaako wenna gy'osinzira okubanga otugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo. Bannayuganda nga muli mu kyondo kya Buwarabu mwebale kubanga mutwegesa amatu, mwebale kubeera nga mutulindiridde. Abali mu ggwanga erya Bungereza, abali mu ggwanga erya America, abali e Qatar, abali Oman, Saudi Arabia, abali e Jordan mwenna mbaanirizaako. Abali e Kenya, abali e Rwanda, abali e Burundi, abali e South Africa n'abali ewaka e Uganda. Omukutu oli ku DPTV Uganda. And of course mbeera Sajime abeerawo kubanga mbatuusako ebintu eby'enjawulo. Njagala tugende mu maaso ne story y'olunaku olwaleero. Tusoose yaani kanzije. Ampuliriza munnayuganda munnange, ffenna tukimanyi bulungi nti nno Eric Mwesigwa yawambibwa n'ateekebwako paasi wakati mu bifuba bye n'ajja. Bwe yavaayo yaddukira ku kitebe kya NUP n'agenda n'agamba
abasajja mu gavumenti bampamba babadde banteeka eyo nga banjokya paasi munnange ne bamusaasira nga kubana abamusaasira kwe kwali n'owekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bamulaga bannamawulire omusajja n'agamba abasajja babadde nga banjokya nga paasi gye bampanga emmere twali tuli awo akaseera mpawo kaaga ng'ate alina omwogezi w'amagye g'eggwanga amanyiddwa nga Felix Kuraije ng'agamba tyaba NUP abo mubalaba temubamanyi era temubategeera bali abasajja balina droni zaabwe ze bawambiramu abantu Eriki yasobera eggwanga buli omu nga yeebuuza omusajja waagwani bamuwadde ki ebitasoboka kutegeerekeka wabula olunaku lwabadde lwajja okwosa ggulo yes lwabadde lwa Mande mwesigwa yalabikidde ku TV emanyiddwa nga Sanyuka TV ne munnamawulire amanyiddwa nga Anatalia Ozi n'avaayo n'ayiwa entungo n'amansa entungo n'agamba abasajja abo balaba aba gavumenti na Uganda bannange basebo ne bannyabuuka mbanjulire ba Alihila Holdings Uganda Limited bano bakafulu mu kuzimba amayumba agali ku mulembe plumbing electrical installation and general construction biodigester septic tank and many more todda mu kukaaba nga ba Alihila Holdings Uganda Limited webali okukuyamba Wabeetaze n'ayagala okumanya ebisingakaawo kuba ku namba z'essimu eziri awo ona abafere oyagala kuteera mazzi mu nnyumba yo oba masannyalaze kuba ku namba z'essimu eziri awo oba otusange ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Grand Imperial Hotel. Jukira yefe ba Alihila Holdings Uganda Limited have it all. Amazima amatofu gali nti be banjokya okufiira mu kitooke kya gonja abasajja abo bankwata ne banjokya ne bantiisatiisa ne baŋŋamba njogere NUP yanjokya omwogezi w'amagye Felix Kuraije yavuddeyo ku mukutu ogumanyiddwa ng'ogwa Baba TV n'agenda maaso n'okuba ng'asangulawo wabula yaswadde oba singa yabirese yandisirise busirise kubanga byonna bye byamubuuzizza tewali kyeyazeemu akatambi nkakuleetedde aka Felix Kuraije ayogerera amagye g'eggwanga wabula nze kyenzikiriza bwe bakuwa okwogerera institution yonna eri mu gavumenti ya Tibahabulu Wakaguta Museveni omukulembeze oba omufuzi w'eggwanga Uganda boyo oba owoomye sooka olabe Enanga Fred byakola mu poliisi bintu bizibu abasajja oyinza okuseka n'ogwa n'eri katuuli omukulu amanyiddwa nga General Felix Kuraije biki byayogedde omusajja yamubuuza n'amala n'amutunuulira nga wallahi omusajja byayogera byonna yeekaza bwekaza n'ebyabulimba katumufuna oleme gamba nti omusajja atatuwa bigambo ebyo kamukuwe. So nosanga omulina tangu example ennaku zino bakyogerako bagana limba omuvubuka mwesuga gwe naleeta mu walimba in fact wa training nnyo ku katambi ako wali yambadde akakofiira navumbibwa ekimala. And I think you regret what you said then. No, I don't. Mwami kungu sikola kintu nga sose kwerowooza. Never. Namba 2 kintu ekijja mu public kiteeka okuba nga kituufu kubanga n'emyaka egijja kijja kwogerwako. You stand by what you said. I do. Noboleeta ekitabo ekitukuvu essaawa eno nkiwanika. I do. Timwesigwa bapanga mupange. Ate kati olaba bwakomyewo nate. Oli musuubuzi asuula mubiri gwe. Mwesigwa omukazi omukongo bapanga bapange. Awo endishwa abala sibimanyi. Ne bamwokya to that extent. Bakuba mofe. Nota uya bulumi. Obulira ekuweddemu. But look, there is a promise of 50 million shillings. A ticket to go to Germany. Nolukume eyo litalufunye. Twamulonda mu kalwaliro ng'avunda. Ng'owabodde munne akonekitinze n'abapoliisi n'atubuulira. Ntogeredde ku mpewo. Mumanyi bakatonda nkuba essaawa eno. Waddayo kuwulira omulala. Munne yali ku ddyo was next nga wa April. That was March owa April yali muteeketeeke. Bino bikolebwa nga muliwa. Tubeera mu nyumba ya buli muntu.
thought mean intelligence. Omanyi gwe njogedde naye nga nzija wano. Kikalike nagambye intelligence eweebwa abantu. Ekisinga okunnumanza nti bannamawulire temuteekamu bwongo mu bye muwulidde, especially bwe biba biromba gavumenti. I'm going to qualify my statement. Mwesigwa agamba mu statement ye owa omuntu yajja n'amugamba amutwaleko ne babeerawo n'essawa enugezi Satu. akuba amasimu ono avuga olaba just yakatuula byayogera oyagala biwulirize ono aludde ku boodayo n'otafaayo Olina okufaayo. kati yakuŋŋamba nti era n'otatya nti ono mulabe weekengeramu. ebyo byonna temwami bumubuuza okutuuka lwawambibwa abantu batamanya era bamusuula yasogamba kololo next kyebandu. These contradictions nga nze nandibadde nziteekamu ebituli temwakikola. Avudde awo bw'avuddeyo nti bannaye bankozesa ne banimba ne mugamba alimba kubanga kati avudde ku sayidi ya gavumenti. Oli bw'ayogera ekibi ku gavumenti mwongera okukikiriza ekitegeeza obwongo bweggamidde bwewunzisi ng'ate munnamawulire osande osigale oli wakati sokolireko ate tubeere newangi twamujjanjaba n'awona netumuta n'agenda ewuwe nebikomaawo twandibikoze eki ekirala abantu beera n'okukolayo bemugamba nti bano be baali bamukozesezza ebyo lwaki temwabakwata. Ebyo si byange siri mbega ni am very sure nti intelligence kubanga nabakuba challenge bannange omukazi omukongo yagamba abantu aba bamutunyiriza mu CMI beyogereko nembaleeta mukunga bannamawulire omusiviliani mulyanwawe yali amuyise kapiteeni omulala yali sergeant eyagenda ewuwe okwaza engoye za LDU boyfriend we yatolokazi yali akozesa mu 2020 nembaga nti bane babano omukazi adamumulira byakomaawo ate nga nabuuza emikutu egyankubira essimu gyageji ayishwa nti ye abalaza obukakafu kyagambye bamajikonza ekyokugamba mukireke abalaza obukakafu ninga otunulya omukazi oli emiggo gyali miyambe mu nteeketeeke zayindi mwesiga bamwokya na paasi wano away from that side mbebaza nnyo bentambula nammwe tutambula ne ajabudu gwe tutambula naye musajja mulombi wa dduwa munoonyeko mukwano gwange ajabudu ngabo akusobola okuba nga kulombera edduwa mu ngeri y'emu tutambula ne Alihila Holdings Uganda Limited bano bakafulu mu kuzimba amayumba okuteera amazzi mu nnyumba oyagala kuzimbira tooyi ye Alihila Holdings Uganda Limited banoonyeko munywanyi wange kale katuveeyo mbulango tweyongereyo omukulu olunaku lwabadde lwakubiri owekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu yakyazizza abakulembeze ba National Unity Platform ku mitendera egyanjawulo mwabaddemu ba MP bakansala bameeya ab'ebibuga ebyenjawulo wabula waliwo omulenzi yazze n'akayimba kano kankyukakyuka njagadde nkakuwe munnayuganda naawe okawomerwemu oba olyawo kayimba kawooma owekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu yavuddeyo n'agamba omulenzi ono studio tugikuwadde ya bwerere bw'ovaano gende wa Sadan Magic asobole okubeera ng'akolera magic mu nnyimba zo buli w'owulirya ng'oyagala okulikoodinga oluyimba feel free studio gifunye ya bwerere buli luyimba lw'onookola lwa bwerere dukuweereddwa katuulye ku mulenzi ono n'akayimba ke yayimbye then era nkomewo tulina mangi mukwano gwange omukulu amanyiddwa nga Ssemuju Nganda atonattira omuntu mu miguwa byonna mbikuleetedde Wande na batu kulukunya batu kunya kunya kwa bakala tupe kumo
kumula mabasajja batuka kamawe bana Uganda tisabatetereremu tisoboka bana Uganda matisachemu mukaleno mukubukena tekatiwamu unonoka Uganda tisoboka tuletemu naye kati Uganda kulinga bemasa mutebe bapakulembeka balemede mutebe batuulo tatokirako nazinenge ale bakala muli kulu notubombe Uganda mulekete tubabazibe Uganda wadesita bajizi mutukule nibifoka be Uganda wanu tulikome mutembe mulumu mudini tusabe asakukulera mumuno na Uganda bibomba mama bonimo na Uganda bibomba sobolo kuluno na Uganda bibomba dafela kaba na Uganda sabatukulera mumuno na Uganda bibomba mama bonimo na Uganda bibomba sobolo kuluno na Uganda bibomba kaba na Uganda manyika tibuli muwali yetegese muzeyi tumugambe konda bange yesulise emyaka mingi muzeyi nalo wandirese gakulwanyagada neyebyo kasinike abantu kiriwo negaliwo ebijawulo zino upakume kuga Uganda tuli mundalo ayogera kumanze mama mukubaziro otundulira Uganda yafuka katino bwetulo bwamanya Uganda totamabega ono bosco lenda batufude bajega nababaka betutoma bayita mabega nobusete constitution ekoga baditoka ati bafunde nakulembe yafe omusoro kotadamiza nekwanga yafe kitulo mangu kutulu kunyabaganda wasoya sango tikufulanirira tenomurasi ati buli muna Uganda nebo bakoma wanga kogamba netukatuberi mikonojo ebe batulabeze mundu ndiyalasi nemutambagamba abasajja bali mubugojo esente zebagaba olukatala wasita balifa gwemusoro kubakulemako buli muna Uganda wali eberere mwesanga yange nafe balijuma begereko katitukulere wabemununa Uganda bikobamba buli muna Uganda omubaka amanyiddwa nga Ibrahim Ssemuju Nganda. Ibrahim Ssemuju Nganda avuddeyo n'atabukira munywanyi wa General Muhoozi Kanye Irugaba amanyiddwa nga Andrew Mwenda. Mujjukirako kimu Andrew Mwenda nti mu 2013 ye musajja yavaayo n'awakanya President Museveni ku tteeka ly'ebisiyaga n'aliwakanya ng'ali ne munnamateeka we mu kiseera kino gwe bayitaani linnya siryerabidde tugende sibe ebyatuleese wabula ne kati nga President amaze okuteeka omukono ku kiwandiiko oba ku mateeka ag'ebisiyaga Andrew Mwenda ne munnewe yennyini bagenze ne bawakanya nga bagamba eddembe ly'abasiyazi lirina obeera mu ggwanga kakati ono yennyini baabaddeko ku TV emanyiddwa nga NBS ne beetwala bubi nnyo wabula ono Ssemuju Nganda akuba alinga bidongo by'abalokole katsoka tufune Ssemuju Nganda then ate nkomewo kujjukiza kubanga wa video yaffe like mukwano gwange mu ngeri yemu genda maaso n'okubeera ng'osubscribinga ntegeze yakatwegattako omukutu oli ku DPTV Uganda yenze Sajjime abeere mabega wa microphone katufune Ibrahim Ssemuju Nganda ng'akalakata munywanyi wa Muhoozi. Were you not at Entebbe with the Wesige when you came back crying with the wind when Museveni had stopped Wesige from flying? You always want to this kind of things. Because yes, I think the problem because you speak like you are a foreigner. Yes, you have been here. You see, the opposition in Uganda is the angriest voices. I always tell them that anger doesn't build anything. God help this country. Anger cannot make power. Power is what it really impacts on society. And anger can be an important force of power, but it cannot shape power. Anger is a consequence. You came back from Entebbe crying, you and we. Yes. Yeah, why were you crying if you are not angry? But how can they, I'm not saying they should not be angry, but you cannot make anger policy. Anger is an expression of lack of that policy. But let me finish, Charles. It's another bit of a contradiction, because that's a reality in Uganda, because this country is captured by Museveni and his family. The one that Mwenda one time wrote about when he was still Mwenda, he was captured at his residence in Kololo. He started calling me in the morning, they have kidnapped me. You remember when you were crying? You've repeated that. This yes, because he called me and I'm not lying. On this one, I am not lying. He has said it 100 times. Yes, I remember. This man now is an apologist of Museveni, was the one who crying when he wrote about his family. That's the beauty of living long. So they see people change. Charles, you speak like you live in heaven. To build political parties, and they do what? We went into an election in which Museveni was holding a gun, beating everybody. Candidates say, I was the driver of Honorable Amriat.
They kidnapped him. His shoes remained in Najanankumi and the shirt at the Electoral Commission. But he was driven. The opposition in Uganda are fighting a dictatorship. At the same time, they want, when they go to address rallies, the dictatorship to kiss and hug them. When you are fighting a dictatorship, you must know the cost you're going to face. And in many parts of the world, the restrictions and violence of the dictatorship has always been the source of support for the opposition. So the ANC grew in spite of apartheid. Why can't you grow in spite of Museveni's dictatorship? So when you can contradict yourself, you said they're also in a discussion. The whole idea, by the way, of inter-party dialogue, this iPod, was that maybe it's going to be very difficult to remove a junta, military junta from power. So you begin a conversation. The promoters, mainly the Netherlands Institute for Democracy, of this iPod, For multi-party democracy. yeah, they thought that Uganda can learn from Ghana. Because J-Rodding was as bad or even worse than M7. But at least there was a discussion, and J-Rodding accepted the return of introduction of, they negotiated the constitution and moved from J-Rodding. He sponsored his vice president who lost an election, and they handed over. So they thought that you can learn. Africa is growing and Uganda should also grow. But they didn't know that the M7 you deal with, I think he wants to die in office. So what you want us to do, we have attempted. You will organize for elections. You will go and get beaten, but you will keep going. The man will announce himself a winner, whether he has won or not. I think that so what do you want us to do? Omukuru Alex Waiswa mufumbiro mumumanyi takubalerura wata kuchagulanyi owulire ekigenda mu face wata kuchagulanyi owulire ekiddako. Alex Waiswa ayina ebigambo byeri omukulu amanyiddwa nga Eric Mwesigwa ne omukulu ayogerera eggye ly'eggwanga Felix Kraije ayina ebigambo byabwe njagala tubiwulirize wabula nkujjukiza tulina omukulu amanyiddwa nga Itongwa music analyst tumulina yekolera mu maaso gwe tugenda okuggazaawo katusoke tufune emboozi y'omukulu amanyiddwa nga Alex Waiswa mufumbira then nzije tweyongereko mugasingako wano. Wabaddewo amawulire agali very interesting olunaku lwaleero agavudde ku TVM gye bayita Sanyuka mu interview ya muwala wange muto wange Anatalia Ozi nga abadde interviewing omwami gwe bayita Eric Mwesigwa. Ampuliriza ali ku Pala FM ku program n'amwatulira. Eric Mwesigwa yoyo yatugeza ebikya yoyo yatukubaganyiza empawa amajenga gavuddeyo amagye ga Uganda nenzija wano nembagamba nti ekiriwo kya buswavu. Eric yono yagamba nti abenup mu mwayo cha pass UP fetwa mu cha pass era akabinja ka His Excellency Robert Kyagulanyi Sentamu naye olwaleero kyenkugambye nti bano bakozesa ba NRA ekigambo kibayita temporary relief okuwamba abantu okubajja mu society okubatiisatiisa kiri temporary. Nti okutta abantu nakyo kiri temporary kyakaseera buseera kubanga abantu mugenda kubatta bwe munalekera okubatta kyekinaddako kino kiri temporary kyakaseera tekisobola kusolvinga the problem. The core problem of the country is bad leadership augmented by General Yoweri Kaguta Museveni and the cohorts. Mpaka lika interview ku badugamba ka nti kwendi oku kwennyini nti interview lero omwana avaayo nga akugamba nti His Excellency Robert Kyagulanyi Sentamu tebanjokyangako pass naye aba NRA aba National Resistance Army abagamba nti balwanirira eggwanga lino ne baliteeka ku musingi ogw'amazima n'obwenkanya era ogw'amateeka okusinziira ku ssemateeka bo bennyini nga bamaze okuripiringa the decrees ezaaliwo luli from the 1970s to then ne ku constitution ya 1962 yali suspended tebagiza. They took a process of doing their own of making their own constitution. Era mweyo constitution semateeka ne bagamba recording the history in the preamble nga tujjukira ebyafaayo by'ensi eno eri ebitaliddamu. Jeno Kulaije omwogezi w'amagye nga tatudde mu kifo kirala kyonna naye atudde ku headquarters z'amagye
n'aleetera eggwanga ebiboozi ebyabatamiivu ebyabanywi b'amalwa ate amalwa gali agataliimu akipi n'agamba nti kaakati obuzibu tubuzudde NUP yewamba abaana era NUP newamba abaana yebookya ne paasi ono wuuna amazima agatuwadde abitugamba nga ye nga naye agamba jeno nabagamba nti obuzibu obuli wano kati ebitiibwa by'omu magye ebya wano nabyo bya kiwaani bya pungulu abasaanidde okubifuna Kayonga emboozi yanamwatulira nze nikuzindaalo kati katuwuliriza abafuna ebitiibwa bino si be basaanidde okubifuna teba training Jeno Yoweri Kaguta Museveni olwaleero abikubuulira nti n'abatwalibwa mu combat si be batuufu abalina okugendayo kubanga abaana abatuufu abali mu magye ne mu forces basosolebwa olw'amawanga gaabwe ne bataweebwa ranka ze balina kufuna nga bwe balina kuzifuna ne baziwa abantu abakyamu kuba omuntu nga kituufu oyagala amagye institution y'amagye kyekintu ekisinga okwegombesa omuntu yenna okubeeramu naye omusajja gwe bayita Felix Kulaije ng'ali mu uniform ya Uganda mu government store ng'ali in possession of government space ku ntiko y'amagye ng'atudde kitegeeza omwogezi w'amagye bw'aba alina kyayogera omwogezi w'amagye w'e Kenya awuliriza omwogezi w'amagye w'e Tanzania awuliriza omwogezi w'amagye ge Sudan awuliriza omwogezi w'amagye ga America awuliriza omwogezi w'amagye ga Uganda n'atuula basebo ne banyabo n'alimba ensi yonna nti NUP yeyo ky'abantu ki pass olwaleero omwana on his own volition nga takakiddwa nga nafe ab'e NUP tetumanyi afindinze his way ku NBS TV n'ayogera ebituufu nga bwe yasuubizibwa eggulu n'ensi oluvannyuma lw'okuba nga baamutulugunya ennyumba gy'asulamu be babadde bagisasula naye ate olw'okuba nga bo tebalina mpisa bo mpisi era baagala kumutta bano bakozesa ne bakusuula ekitegeeza bye yagamba Kulaije byali bikyamu Kulaije yamusuubiza obulamu obutabangawo kuba bakusuubiza ekifaananyi ky'obulamu nabo bwe bataliimu kubanza obwo bunsuubiza nsooka ne nkutunuulira gwe Kulaije bw'ofaanana ne ngamba naye kyonsuubiza osobola okituukiriza Waiswa okakasa otya nti mwesigwa bino tabyogeza bukyayi kubanga leero azaali yekka ne byayogedde tebanavaayo kubimenyawo majeti ganavaayo speed gye bakozesa okujja omutulaga nga tebanagirikomyawo leero naye bino nabikunyumiza ino program nakugamba nti eriba footprint ebyo bye tuliko olwaleero bye tuliko bye tugamba bannansi oba ffe balimba oba bali bannaffe be balimba kubanga bazze bewa temporary relief Bobi bwe tukola kino ne tulimba abantu nti Bobi tuli naye tugenda kumusika bwe tugamba kino nti Bobi tuli naye tugenda kumusika bwe tugamba nti Bobi yayokya abantu paasi abantu bagenda kutuwuliriza kaba tuwulirizeko ne weziba wiiki 2 tuweweere emitima gikakane tubeere nga weetuli at least eze wiiki 2 zigenda kuba zituyambye kubanga abantu bajja kukakana Bobi abantu bongere okumukya tumugambe nti aline Museveni okay tunonya ababaka ba parliament aba NUP tugambe nti Bobi anafuye ne banonyayo be banonyezaayo ne balowooza nti be batiimu captain ne balowooza nti be bananyini NUP ne babawo omusimbi gwe babawadde ne batandika okwogera oludikya okugogera okuweweezaako ku maanyi omwana agabataddeko nagamba nti Katolo bwama yafudde awandiisa omuzannyo ng'era bali mu kugutendeka baguyita ceasefire naye buli ku makya yali akugamba nti Bobi yamulimba naye nga ku meeza eri gya negotiating abagamba nti yeyeka asobola okuwandiika omuzannyo ate ogulikakanya ku bantu era bwe balaba nga gulowooza gukakanya abantu baguyisa 4 billion shillings 4 billion omuzannyo gwa Katolobwa ogukakanya bannansi ku bye tuliko aye ffe tulinza okuyikakana nga tukali mutola mu ntebe bakobero ceasefire wane musoga bwakoba ebabe
naye ng'amagye ga Uganda gwogamanyi nti gavuddeyo ne gabeera olwaleero Kulaije yandibadde agenze waka Kulaki kakati bwe baba bakulimba ku bitone bya Eric Mwesigwa ate biri Somalia baba bakulimba ku bya Eric Mwesigwa ate bakulimba ebiri Congo baba bakulimba ku bitono nnyo bye mulabako ng'ekya Mwesigwa ate olwo bye mutalabako nga abasirikale okuba nti babawo emisaala gyabwe nga bwe balina okugibawa nga tebagibakekonuddeeko okubaliisa obulungi nga bwe tubawe ssente nga tuzivujjirira mu national budget n'amagye gaffe bagawamba nago tegali mu buwambi kyova olaba buli basinkana His Excellency Robert Kyagulanyi essano liba lya ndawulo liba lya ndawulo kubanga bye tuliko nabo babimanyi nti bye bitukwatako ffenna yes okay nyongera okubaanirizaako awamu n'okubeebaza mmwe mwenna be tutambula nammwe ku mukutu gwaffe mwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okuba Uganda mugoberere ewatali kuweera atannaba kuba ng'osubscribinga simanyi kiki ky'olinda genda mu maaso n'okubeera ng'osubscribinga ku mukutu gwaffe bingi ojja kuba ng'obisangako njagala tugende mu mbozi ya Itongwa saagala kubeera nga mwogerera njagala omwewulirire wabula nga nze ngenda kukoma wano mbasiibulire wano mbalekereyo emboozi ya Itongwa togisubwa mu bujjuvu togisubwa mu bujjuvu njagala kukwebaza era nkusiibulire wano ti Mukama Katonda atokuumira mpeera abankuumire mubeere bulungi tusinkane ate mugana abagazzeeko genna abankusakidde mwenna abangoberera tulina interview ya Rock Giant tugenda kubanga tugissayo mu budde butono ddala okuva kati tosubwa Rock Giant nga kuwa olugendo lwe okuva yatandika music na lwaki abantu oba oliawo bagamba nti yagwa eddalu byonna ngenda bikuleetera yabaffe alien skin lwaki yasinkanye Rock Giant namuwa amaja byonna mu interview eyo twasobodde okubanga tubimujjako lwaki bagamba nti nno mulalu ddala mulalu oba si mulalu tugenda biraba atakuumira mpeera abankuumire Itongwa kiki ekyakuviirako okutendewalwa nze nganze kino ngenda kyogera nga banayoga mundaba nze nali mu life nga livinga life eri nyomu ate life eri kiya kuba nze nalina piki nga sivuga ya mugagga yani mvuga piki yange nga naje kufunira ku ntuyo zali nagigula ku ssente zange nali mbera ne family yange ngirabirira nga ndibyosa nga Waiswa walabikako nga ndi mu life eyagaza abanda bako abana mwali mu manyi naye pa now ndi mu government tosona kumpa mitwalo kigize mitwalo 10 kujja mwana yenga alwadde okuja kundisa akawunga n'ebijanjalo nabera nga mu life ya ghetto nga nsi akawunga na bijanjalo naye kati ninga ali mukomera ne akawunga na bijanjalo Monday to Monday kana gami nedda sijja bera mu life wait kanzi yali bana Uganda benasobya bansonyi we bana nze life je living bwabeerawo omuntu afudde nga y'omusezenta moyo agikuute kitegeeza nti wabeera ekibi n'ekirungi kibaawo so omuvubuka ono Eric Mwesigwa yeetaaga kutambulira mu bulamu bwa kizikiza ebbanga lye lyonna erisigadde ku nsi yeetaaga kubonaabona mayisa ebbanga lye lyonna erisigadde yeetaaga kuboolebwa bannayuganda bonna ebbanga lye lyonna erisigadde asobole okubeera ekyokulabirako eri abo babadde bapulaninga okukola nga ye abantu amamu Mukama abateekawo ebyokulabirako abalala abakyalimu ensa tulabire ku bo tuleme kugwa mu nsobi zaabwe nkugambye wabeera ekibi era n'ekirungi kibeerawo so bw'ogwangako akabiga konna oba ttabbu yonna ginoonyeemu ekirungi ekigirimu so mwenna ababadde bapulaninga okutunda bannayuganda abanyigirizibwa obw'omupembe Yoweri Kaguta Museveni mulabire ku Eric Mwesigwa Eric Mwesigwa abasajja bakutulugunya abasajja bakwokya paasi ne bavaayo ne bakusuubiza obudidi gwa ssente ne bakusuubiza emmotoka ne bakusuubiza ennyumba ne bakusuubiza ssente ne bakusuubiza ne bizinensi n'ovaayo n'okyusa ebigambo byo n'ovaayo n'olya ebigambo bye wasooka okwogera oba ebituufu n'ogamba nti Bobi Wine n'abanuupu bansuubiza ssente nnyingi nnyo ne bansuubiza miliyoni 5 ne banjokya paasi nvumaganye gavumenti eno tetulugunya abantu era aba National Unity Platform be batulugunya abantu n'ebirala mukwano ekyo kye wakola tomanyi buzito bwakyo gw'oyinza okuba wali obaze kufuna ssente za Museveni okyusa obulamu naye olina abantu be waŋŋoola
abatulugunyizibwa bonna wabaŋŋoola. Waliwo omwana Masudi Luzige bamukuba essasi ku mumwa. Essaawa eno waggete, essaawa eno wa byuma, essaawa eno Masudi Luzige wakkaniikirira musajja wattu. Takyasobola kulya mmere ggwe gy'olya. Takyasobola kunywa kyayinze gwe nnywa. Takyasobola kulya bintu nze bye ndya. Musajja wattu kati n'endya ye eriko ekipimo alinga mwana muto nti balina mmugoyeza bummonde. Ayina ebyuma muno. Sometimes omwana oyo Masudi Luzige avunda emimwa n'avaamu amasira. Yakubwa essasi abajaasi ba Museveni. Buli lwakuwulira ng'okola statement ng'eyo nti wamma gavumenti tetulugunya abantu bana bannuku be batulugunya abantu. Omwana oyo yakuteekako ekikolimo. Waliwo omuganda waffe yali medical student e Makerere University. Bamukwata ne bamutemako engalo zino. Ekirooto kye ne kifa. Takyasobola kubeera dokita. Ekirooto kye bakitta. Yali ku university. Bazadde be bamuweerera. Abasajja bamukwata ne bamutemako engalo zino. Omuntu oyo buli lwakuwulira akuteekako ekikolimo kye ng'owolereza abamutulugunya ng'ate owaayiriza abo abamudduukirira. Waliwo omukyala bamutemako okugulu mulema ate ng'okugulu kwadde ali ku bujjanjabi sometimes kuvundirira. Omukyala oyo buli lwakuwulira olowooza atya. Tunuulira abantu bonna abattiddwa mu struggle muno nga battibwa Yoweri Kaguta Museveni. Emizimu gyabwe olowooza gikutunuulira gitya. Buli ke wali onywedde ng'okajje wannakyema lya Yoweri Kaguta Museveni wanywa musaayi gwa Lita Nabukenya, wanywa musaayi gwa Yasini Kawuma, wanywa gwa Franka Senteza, wanywa gwa Dani Kyeyune. Ebyo ebidduka bye baali bakusuubiza okuwa wali ogenda kuvugira ku ntaana z'abanno mwana gwe. Mwana gwe oyinza okulowooza nti ekyo wakola wali okyusa bulamu naye tomanyi bantu be wannyika. Abaana bonna ababadde bamanyi nti time erituuka ne bafuna obwenkanya. Abadde bakimanyi mu international community nti bamanyi Museveni ng'omutulugunyi. Nti Museveni ekifaananyi kye eri international community kya butemu, kya kutulugunya, kya kuwamba ate nga kye kituufu. Nojja gwe wennyini naye Museveni gwe yali ataddemu kaakaguwa. Essaawa eneetuuka nga Museveni mu international community akaguwa kamutuga. Nojja n'okamwambula era atulugunya abalala era atta abalala. Mwana gwe ku lw'Abaganda baffe abaatulugunyizibwa, ku lw'Abaganda baffe abattiddwa, oliko ekikolimo ky'otannamanya muwendo. Teweetaaga kufuna kisa kya dduniya, teweetaaga na kufuna kisa ewa Katonda. Kubanga gwe nga gwe omuntu watulugunyizibwa, wayokyebwa paasi ne bakulimba obusente. Nojja nti owaayiriza aba National Unity Platform nti be baakwokya. Gwe walowooza ogenda kukyusa bulamu. Naye abaana bonna ababadde baga nti Museveni yabatulugunya, abadde basuubira nti wadde balifuna obwenkanya, olowooza wabasuula wa? Baakutunulako batya ku TV ng'okola statement eyo? Baakulaba batya ng'olaga nti gavumenti ya Museveni n'ebitongole bye ebyokwerinda tebitulugunya bantu? Muvenga muleekaana. Ozaawenga muwunyeko. Amugendenga muwunyera. Kati avudde yasamirya ngenge gensuleko mu butta atafujjana. Bannayuganda mbetondera mwenna nsaba munsonyiwe bannange tewali. Munnayuganda kufessa kinoomugo wasobya. Tosobyanga ku Bobi Wine. Tosobyanga ku Itongwa. Tosobyanga ku Lubongoya. Tosobyanga ku King Zali gwe wagamba nti gwe bayitamu kocha paasi. Naye wasobya ggwanga ddamba. Oliko ekikolimo ky'ensi gye bayita Uganda. Buli lwogezaako okotogera struggle oba okotogera nsi Uganda. Bannayuganda baakyawa Museveni, naye ate Uganda ng'ensi yakyawa nnyo Museveni kubanga Uganda ng'ensi Museveni yagisanga ngagga, agitunza agimazeewo. Ebyobugagga Uganda gye yalina Museveni abitunza abimazeewo. Kati atogatteko bannansi ba Uganda baatigumbudde, baasibye, bawambye, bazaayizza ne babulako ne ffiire. Tetumanyi oba baafa oba baazaawa kubanga ffe tetuddamu kubalaba baddamulira. Abantu abo bonna tosobola bakuŋŋaanya n'obeetondera wamu n'ensi yattu Uganda. Tosobola.
toyina kigambo kiyinza kuweweeza nsi gye bayita Uganda ne bannayuganda bakusonyiwe. Togwana kisa, togwana kusonyiyibwa, kubanga buli nsobi omuntu gy'akola ebeerako omutango gw'okugisasulira. Olaba Katonda omulembe yatonda omwana w'omuntu ng'era akimanyi nti asobya naye tasonyiwa oluusi. Yes, waliwo wano omuntu agenda okugamba nga munnaddiini yeekolera tobiyingiza mu bya Katonda bye tobimanyi. Yes, Katonda asooka kusonyiwa nga ayagadde, naye waliwo lwatasonyiwa. Gwe sooka weebuze lwaki Yuda Isikaliyooti yeetuga. Kolooza Mukama Katonda teyalina busobozi busonyiwa Yuda Isikaliyooti aleme kwetuga? Yesu yaliwo Yuda Isikaliyooti nga yeetuga. Teyasala muguwa kwali mu kwetugira. Teyatema ttabi Yuda Isikaliyooti kwali kwetugira wadde nga yalina obusobozi. Yamuleka asasulira ensobi ye eyo gy'akoze. Buli muntu ku nsi kolanga ekintu ng'okimanyi nti ojja kukisasulira wanudde. Omuntu omukulu waliwo ensonga lwaki owandiisa peeni si penso. Ti omuntu omukulu buli kyokola tekisiimulwa era tekikuutizibwa era tekisazibwamu, kiba kikkakatako, kubanga oba otegeera y'ensonga lwaki abaana abato bawandiisa penso baba tebategeera. Ensobi ze bakola zisiimulwa, naye gwe omuntu omukulu tewali ensobi gy'okola egenda kusiimulwa kubanga wagikola otegeera. Mukama alina ensonga lwaki wakula n'otasigala mu buto, ate alina ensonga lwaki teyakutonda ng'oli mulalu n'akuwa obwongo obusengejja wakati w'ekikyamu n'ekirungi. Mukama Katonda aba teyasonyiwa Yuda Isikaliyooti, kitegeeza buli nsobi omuntu gy'akola alina okugisasulira. Bolowooza Masudi Luzige yavunda emimwa alina gatisa zisonyiweyo ekyo ekizezengere. Abantu bonna abatulugunyiziddwa basobola okusonyiwa omwana oyo. Bazadde b'abaana abattiddwa mu struggle basobola okusonyiwa omwana oyo. Weetaaga kutambulira mu bulamu bwa kizikiza ebbanga lyonna. Weetaaga kuboolebwa obeere ku duniya kuno nga tolina mukwano gwo ebbanga lyonna. Weetaaga okuba nga tolinaako kusaasirwa kwa muntu yonna wadde okw'ensi yattu Uganda, kubanga ekintu kye wakola tewakikola ggwe wekka ng'omuntu. Gwali obaze kwetereeza bulamu naye n'otamanya banno ba victim banno abaatulugunyizibwa, abaafuuka abalema, abaggyibwako ebirooto byabwe, n'abamu mu bo essaawa eno bali mu ntaana ng'ojjo gye gyembukana. Gavumenti etulugunya abantu, bano abanuupu be batulugunya abantu bakisibe ku gavumenti. Katugambe Eric Mwesigwe kati wavuddeyo n'ogamba bakukozesa ne batakusasula, singa bakubuusa bakukozesa ki ng'ovaayo ng'otikka obulya mu bantu nti banjo kya paasi ne batansasula. Imagine watunda omubiri gwo, watunda omubiri gwo. Eric Mwesigwe nga tonnalowooza nti watulyamu olukwe nga bannayuganda, weeryamu olukwe. Muvubuka weeryamu olukwe. Abaana bo nga bakubuuza taata eyo mudde nnyo bali babazzukulu bo jjajja, ugamba waliwo omufuzi mu Uganda yaliwooko naye yafa omubanja, wali omukoledde ki? Namuguza omubiri gwange n'agwokya n'atansasula. Imagine n'otunda omubiri gwo. Muwendo ki ogwa ssente ogusobola okweyisaamu olukwe? Gwe wennyini to betray yourself. You betrayed yourself. Ne muwendo gwa mmeka ogusobola okukuleetera okwebetray nga gwe kennyini ng'omuntu? Nsooka okutuusa okukubagiza abantu b'owangaaliramu, baganda bo, mikwano gyo b'okola nabo, n'abantu ab'enjawulo nga balabye okubeera n'omuntu afaanana nga ggwe. Omuntu alina obusobozi obweryamu olukwe, saasira nnyo abantu abamuliraanyo oba abantu abamusemberedde oba abantu bakola nabo emirimu. Oyo omwana Eric Mwesigwa alina obusobozi obukutta bw'alaba tewaabe muloopi. Era mwenna eyo gye yavugiranga boda mutandike omutazaama. Stage ya boda Eric Mwesigwa kwa yali akolera mutandike omutazaama ku bannammwe abattibwa aba boda. Omwana alina obusobozi obweryamu olukwe, bwe kyekikosa nti alina busobozi butta banne bulijjo bwe bavuganga boda. Imagine tebansasula
bankozesa ne batansasula ng'oli akubuuza bakukozesa ki banjokya paasi nsobola okuwaayiriza Nuupu nsobola okuwaayiriza Bobi Wine nsobole n'okuwaayiriza Lubongoya nsobole n'okusuula struggle Uganda ereme kwenula NRM government esigalewo ne banjokya paasi bannange yo banga omwavu n'oba omugagga omwoyo obugagga si ze ssente obugagga ge magezi. That's why nagamba abantu nga tonnasaba Katonda bugagga akugobeko olumbe lw'obwavu nga onnasaba Mukama kugobako olumbe lwa bwavu sooka omusabe akugobeko endwadde y'obusiru kubanga endwadde y'obusiru baganda bange ne bannyinaze ndwadde mbi nnyo. Mukama ne bw'ali kugobako endwadde y'obwavu nga bwe nabagamba nga takugobyeko ndwadde ya busiru era olidda mu bwavu. Eriki Mwesigwa ye yalowooza nti Mukama ali mumugobako ndwadde ya bwavu kyokka nga akyayina endwadde y'obusiru kyova olabera mu paati 2 akomyewo ng'omwavu asingako ne luli we yabeeranga kubanga yalimu obusiru obusiru bwe bwamuleetera okukkiriza nti si mmwe mwantulugunya bali be bantulugunya olw'okuba bamusuubiza ssente teyazifuna n'ekifaananyi yakitta dda mu bantu n'obwesimbu yabutta dda mu bantu. That's why nkugambye sabanga nnyo na Katonda tonnamusaba ssente sooka omusaba akujungululemu obwo obusiru obukulimu akuwe ku bwongo obulinga obw'abaggalanda nga ffe obw'abantu abayonka obw'abantu abali emitwe gy'engege ne weetunda ne weeryamu olukwe olowooza asirire nnyo abantu abawangaala naawe ng'omuntu gwe. Kankubuulire mu Uganda empya nga tuzze muko obuntu oyo mwana kye yakola kulya mu nsi lukwe era yeetaaga kukolebwako nga Ssebirumbi oweeruweero abategedde Ssebirumbi mumutegedde sigenda balandulirira oba mubalambululira mumumanyi Ssebirumbi n'ekyamutuukako mwakimanya oyo omwana yeetaaga kuvunaanyizibwa gwa kulya mu nsi lukwe. Abantu bajja mu struggle nga tebazze kutereeza Uganda. Imagine nga tebazze kutereeza Uganda naye nga bazze kwetereza nga bo ba individuals ng'oli teyajja kutereeza Uganda. That's why bamuwa ssente bya Uganda tebimukwatako akibuukiramu awo ne batuuka n'okwokya paasi n'ogamba nti bano si be banjokya bali be banjokya olw'okuba abantu bakusuubiza ssente. Awo nno His Excellency Bobi Wine kama Katonda yakuwa omukisa gw'otannalaba. Omuntu asobola okweryamu olukwe gwolowooza asobola obutakulyamu olukwe. Ogwo omulundi gwe yafuna omukisa okukusisinkanako nga yakava mu kutulugunyizibwa. Mukama ayina ensonga lwaki gwe mulundi ogwakoma yali asobola okukuleetera akabiga ak'amaanyi nnyo. Kyova olaba yamukutakkuluzaako mangu. That's why nkugambye buli wabeera ekibi era n'ekirungi kibaawo. Baganda bange ne bannyinaze eno struggle si yakwenunula muntu ssekinnoomo si yakwetuusa ggwe ng'omuntu mu Uganda mpya wabula yakununula Uganda eyawamu. Ffenna nga bannayuganda tusobole okutuuka mu Uganda empya nkiddamu eno struggle yakununula Uganda eyawamu. Ffenna nga bannayuganda tusobole okutuuka mu Uganda empya si yakununula nsawo zaffe. Senga byali byakununula nsawo zaffe senga yeekolera nnina obuwumbi bwa ssente olwaleero nkakasa mukimanyi. Singa byali byakulyamu weeteke ku display bakulabe bakuyite bakuwe ssente bwe bya struggle obiveemu. Singa byali bityo singa tuli bagagga nnyo. Singa abasinga muffe twabivaamu dda kubanga tuliko omuwendo ogwatuteekebwako singa twegatta ku muduuyi. Naye olw'okuba tetwajja kununula nsawo zaffe na kwenunulanga ffe abantu twajja mu struggle eya Uganda. Nze sajjako mu struggle ya famire yange ey'ensawo yange mbwe eya famire yange ne baganda banno. Najja mu struggle eya buli munnayuganda oba eya Uganda yonna. Ne buno obuvubukavubuka bwajja mu struggle ey'ensawo zaabwo. Kati bwali bulowooza bufunye omukisa okwenunula nkuwemye mulenzi. Kalenzi gwe nkuwemye novaayo
kubanga kakati obulwa n'emitwalo 10 ne bagya kati emitwalo 10 gikole ki singa bazikuwa leero jina kye gikola ne wiki ejja ne bagikuwa jina kye gikola wali kukoze entuufu kununula Uganda yonna kubanga emitwalo 10 tekigenda kukumala kulya n'abaana bo na mukyalawo kubajjanjabisa na birala byonna naye twali tulwanira system nga n'omwavu asobola okujjanjabwa emulago nga n'omukyala ne bw'aba talina yadde lwataano asobola okugenda ekawempe n'azaala ng'osobola okugenda ekiruddu n'osanga nga waliyo obujjanjabi Uganda gye twali tulwanirira naye kyannaku nnyo nti mwe mwajja mu struggle ey'ensawo zammwe si ez'eggwanga ey'awamu mwali mwagala kutuuka mu Uganda empya nga Uganda tennatuuka mu abantu ssekinnoomu mutuuke mu Uganda empya nga yo Uganda yonna tennatuuka njagala okusooka okwebaza ku Nakyembalya Yoweri Kaguta Museveni for the first time oli otya Museveni weebale kulyaza amanya lino ddebe libeere ekyokulabirako era abadde bapulaninga okukola nga ddyo Museveni olinga omusota gulina akasusu akalungi gunyereketa naye ng'ate ekyamazima gulina obusagwa kati Eric Mwesigwa wamusekera n'agamba kiwedde kumba oli musota weebale butamu kumulyaza amanya weebale mutamu wa ssente za muyi wa musolo n'abalala babadde bagenda kukola nga ye kati mwenna abadde bapulaninga okukola nga Eric Mwesigwa mugende wa Museveni oyo ye Museveni omutuufu Museveni alina enkola akola ekintu ne kimuyisa mu kyosi ekyosi Eric Mwesigwa wayisa Museveni mu kyosi eky'okutyowoola eddembe ly'obuntu ne weegattibwako wangadyo n'omukazi alina omutwe gwa bofulo ogulinga omugaati we gwewetera naye nakkaatiriza Museveni wamaze okumuyisa mu kyosi essaawa eno akulabanga akapiira akamaze okukozesebwa ate tomunenya Museveni si mukyamu gwe muntu ki ayayana okujjako akapiira n'obwegendereza kamaze okukozesa emirimu agali mpitawa taliyo so bw'aba akateekesaako obwegendereza kubanga kagenda omuwa essanyu n'okumukuumira obulamu bw'amala okukola emikolo gye akajjako yenyimbwati n'akasuka eri taagala nakutunulawo wakakasuse kali Museveni wamala omuyisa mu kyosi essaawa eno akulaba nga akapiira akamaze okukozesebwa akwennyinyimbwa waliwo bano baganda bange abamighty family Ruby I'm so disappointed in you nakukubira essimu nenkubira ne Sami essimu nenjogera ne manager wamu ku ssimu egi ne tuteesa amumanyi baganda bange tuteekewo ensawo tuteekewo numbers mufune enamba mugiregistering oba muze mulina nga ziri registered sonde sente muganda waffe asobole okujjanjabwa tugenda kukozesa emikutu gyaffe kino muganda waffe asobole okujjanja kubanga obulamu bwe tebutwalibwa for granted twavaawo tukkiriziganyiza mwana wa taata baana batatu twavaawo tukkiriziganyiza nagenza okulaba enkeera nga Robi akoze video mwe temumanyi struggle temumanyi Kyagulanyi naye ebintu bino mubigende mpola what is your mission and what is your intention ekigendererwa kyammwe kiri ki kuba nali ndowooza twetaaga ssente kujjanja muganda waffe era ne tukiteesaako ng'era ngenda kukola ekisoboka ssente zifunike twali tugenda zisonda nga mmaze n'okukubira bannange aboogezi ab'enjawulo nga ssente zigenda kusondebwa buli alabikira mu kamera awunzike nga signinga out nga tadde ennamba ya Sami ng'era asabe n'abantu bamusondere nkeera bwe wajja n'okola ekyo nagamba ono talinga asindisa akaana ku mulyango gwange koonoonewo kumba ayagala kulwana nange tebeekwese mu bulwadde okugjayo ekyo kituufu kye baagala okukola ali ngenda okula Kyagula mubigende empola Kyagulanyi temumusemberera Kyagulanyi butwa Kyagulanyi bulabe baganda bange mission yammwe ntuufu ki
Twalwana bannange twakuba emmundu febe mulaba emmundu zammwe ze mwakuba tezirina mugaso nga tetunnatuuka Aseno mwesamba omupiira ekuba akawoowo ekola biki bw'oba totutta ekikopo akawoowo ko tekabeera useful kabeera useless nammwe abagamba nti mwalwana mutandise by'abattu mwine mmwe abagamba mwalwana okulwana kwammwe tekunnabeera na mugaso yadde n'akatono n'okwange tekuyina mugaso actually n'okwa Bobi Wine tekuyina mugaso n'okwa Dr. Kizza Besigye tekulina mugaso nga tetunnatuuka tumala kulunula Uganda buli omu n'atunuulira ku nkovu gy'alina buli omu ne yeetunuulira n'agamba yes twalwana zino enkovu zajja mu lwakununula Uganda then tulibeera proud of okulwana kwaffe nga tumaze okutuuka mu Uganda empya muli tunula ku nkovu ze mulina nga tutuuse mu Uganda empya muli tunulira obulema bwe mulina nga tutuuse mu Uganda empya then awo mujja kuba mwalwana ne bw'olizannya omupiira n'osala bonna n'otuuka n'otateeba ggoolo oba obonaabonedde bwereere kakati mwetadde mu comfort zone nga tetunnatuuka na mu buyinza muli so proud of mwalwana ebibala byammwe ebyokulwana byebiriwa ebibala byange ebyokulwana byebiriwa ebya His Excellency Bobi Wine okulwana byebiriwa Kizza Besigye okulwana Dokita ebibala byebiriwa ebibala birijja nga tumaze okuggusa ekyo ekyatulwanyisa then tuliba abalwanyi namige bwe tulikituusa tuliba abalwanyi namige but as per now temulina kubeera proud of okulwana kubanga emmere bwe muba mmere kikyali kikonwa struggle bwebeera mmere ekyali kikonwa paka ng'eyidde then tulibeera proud of okulwana kwaffe wabula ate muntiisizaamu mutandise twalwana nga temunnatuuka mu buyinza bwe tulituuka temugenda kukuba aba traffic emiggo temugenda kuyisa bubi abantu ebyatulwanya tebigenda kuddamu bannange temugenda kubanga tumwine gwe bajjamu eriiso nga bbe enkoko bagende bavujjirira olutalo bwe yatuuka ne yeekwasa ng'eri oba lyali lya ddyo oba lyali lya kontumwine yatuuka kufa nze nga simanyi na liiso lyefu oba kaali kawaani naye nga buli omugambako twalwana nafiirwa eriiso lyange n'omubuuza wali obbira ki enkoko kati nammwe mugenda okubeera twalwana n'afuuka twalwana mikwano tewali kidde kyakubirwa muntu yenna kwegatta ku struggle naye bwe watunuulira Uganda n'ebirala n'ogamba no nina okubeera part of the struggle oba mukulwanirira oba mukukyusa ensi yange so nze mbadde mbasaba tusigale nga tulwana otherwise bye twakalwanako tebirina makulu singa tubikomya wano era bonna abafiiridde mu struggle bafiira bwerere singa kikoma wano kigenda kukola nnyo amakulu nga tukituusizza entebe mu ntebe. Assalamu alaikum warahmatullah. Uganda bannange basebo ne bannyabuuka mbanjulire ba Alihila Holdings Uganda Limited bano bakafulu mu kuzimba mayumba agali ku mulembe, plumbing, electrical installation and general construction, biodigester septic tank and many more. Todda mu kukaaba nga ba Alihila Holdings Uganda Limited webali okukuyamba. Gwabetaze nayagala okumanya ebisinga kaawo kuba ku namba z'essimu eziri awo. Ona abafere oyagala kuteera mazzi mu nnyumba yo oba masannyalaze kuba ku namba z'essimu eziri awo oba otusange ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Grand Imperial Hotel. Jukira yeffe ba Alihila Holdings Uganda Limited. Have it all.